Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi. Ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow owona okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka. Koka 3-in-1 kayitiridde anti kawoomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu. Naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika. Ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa sayizi eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga. Gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeko original. Oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea. Naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo. By'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo. Gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro. Ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza. Tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza. Gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 oba ku WhatsApp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Nga bisazeemu bwe biti oluguudo lulamba kati nabirengera nga wogamba nti tuli muno ne mu maaso muli kati kyenva ntandika okuleekaana ne mbagamba ebintu bibyo kati ngo ono ali mu kuŋŋamba obadde ki ono omwami wangu ate ne mbagamba ebintu bibyo nga mbagamba ebintu ebyo biddudu ebyo ebimpi nga bisazeemu bwe biti oluguudo kati era bwe twabituukako bwe tuti nga onagamba nti obituuseeko bw'oti obitomeri epikipiki yatukuba byonna ne bivaayo eri nga bwe bibadde biri mu kkubo ne bitambula ne bijja ne bidda kuno ng'abantu abangi banadda kuno bwe bati ne batandika okukolobola bwe bati ku kolansi nze nzekka naye nga baneno andi emabega n'ali mu maaso tebibakutteeko ne bitukolobola okuva distance nga wano paka muli kati kyenva ngamba omwami wange nga tuvuddeko ne mugamba biri eri ebintu byemagambye byendabye ebinkolobodde byebibadde binsindika byetutomedde ne tugwa ye n'agamba nze nga sibiri ne mugamba tobirabira nayo litewabiraba naye nze ebintu mbirabye ne mugamba na wano wennyini wano we mbadde nga pikipiki etutwala mbirabye nga binkutteko nze bwe biti ne binkalabula kati bo banene abantu ba neighbors ne bagamba nti nedda bo bedda balaba omwami wange yali mu kunsindika kyokka nga ate ye omwami yagamba nti nze obwedda nnwana sikini ye neremetuuka ku lususu wansi like ku kolansi wansi era mu abo abantu basatu nze nzekka eyafunamu obuzibu nzekka omwami wange yadde ofunako kagundi bwe kati wadde ow'emmaaso ofunako kagundi bwe kati tewali nze yafuna enkovu wano kino ekintu kyembagamba kiriko evidence kankibalage enkovu gyenjogerako yeeno nze nzekka yafunako enkovu nga kimpalabudde okuva eno paka eri era kabeera omwami wange teyafuna then nenkolobokana wano wewati wano ne tukomawo ewaka ne bantwalawo mu ddwaliro nengenda nefuna first aid ne tutambula ne tukomawo ewaka naye we twakomawo ewaka omwami wange ng'atambudde okgenda okunona ebintu kuba twalina omukozi ewaka nga bamuyita Bete nga tulina n'omwana ne batambula bo bagende baleeta ebintu ne baŋŋamba nga woofunye obuzibu sooka gwogende wewaka then ffe tujje nga omanyi okukwata bw'oti osumulule oluggi bw'oti oyingire
ebintu biri byennyini bye nnalabye ebyo ebimpi byajja ne bisalako bwe biti omulango ne bitulika ne biseeka ne bigamba eyo ntandikwa tutandika butandisi tukyajja ne bimala ne bibulawo. Yeah? What is it? Nnyo. Olyotya. Nebulungi. Yeah. Ogamba otyeyo. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tuddukire mu Luzungu mu Luganda. Kubira nnyo mu Luganda engeri twali mu America oba Canada. Tuli mu Uganda, gumiza Uganda. Tutambulire mu Luganda. Tusinzidde wano ku Sweetland Gardens Kyanja. Olunaku olwaleero omukyalo ono wansanze yankubira essimu bamu ku bantu abalaba Kasuku Live nangamba I also have a story to share. Yeah. Konze jangu tulabe. Soka weyanjulira abantu abatulaba obabuuze nako. Okay, abantu abalaba Kasuku Live mbabuuzaako era mbatumira kumwebale beera nga ate musubscribinga nembeera nga musamu kaddata kamwe nembeera nga mulaba stories ezigenda mu maaso nange bwentera mbadde omu ku bo nga nange ndaba ensonga lwaki nkunoonyeza ne ŋŋamba ndaba stories ez'enjawulo nange nenjagala nzije kusharingeko ku yange n'abantu. Ku yange amannya gange nze Anitah Nabulime. Anitah Nabulime. Yes, so kati Anitah ki ekikuleeta wano ku Kasuku Live noga nti ensobe endabe omuntu obeerayo eyo nga waliwo obulamu bw'oyitamu ate nga tomanya nti oba waliyo n'abantu abalala babuyitamu so buli omuntu embeera yenna gy'abeeramu abeera asuubira nti yagiremu yekka okusinziira ku experience nze gye nnina oba obumanyirivu bwe nnina oba bwe nnayitamu nti nalowoozanga mu tayimu eyo gye nabulina nti nabulina ntya naye bw'omala n'omanya nti waliyo ne solution esobola okubeera ng'etaasa obuzibu bwange awo n'omanya nti olaba nze mbuyina kitegeeza waliyo n'omulala abulina ate era atalina solution. Kati gwe obuzibu bwo bwali ki oba buli ki? Obuzibu bwange bwali ku mwami n'omukyala. Omwami wo? N'omukyala. Nali mukyala mufumbo atudde newankubadde nakateera ndi naye tetuli ku mwami omu. Kati oli ku mwami omu kati ndi ku mulala. Owuwo wekka? Wenkakasa kati nti ndi kuwange nzekka. Naye luli era nayo nali kuwange nzekka. Naye nga womanya abaami nalina omwami nga tubeera bulenga awo. Omwami nga twagala nakuba twali tuluddiŋŋaneko ebbanga ne tufuuka omwami n'omukyala kuba omwami wajja wammwe n'akyala olwabeera amaze okugamba nti yono mikolo gikutta akati tumaze olya emmere nga tugenda ewaka nga tubeera n'omwami wange okumala omwaka mulamba nga tuli bulungi mu mwaka ogwo omulamba nga tewali buzibu bwonna. Naye mu mwaka ogwo omulamba nga yemumanya abasajja mukyuka we weeyongerako ku ssente mukyuka ne mukaluba ne mufuuka ensolo oluusi so n'omwami owange ono yakyukamuko akatonotono nga afunyemuko ku ssente. Akyuka atya? Yafunayo omukyala omulala gwe nandiise nnamba 2 osenza akatebe otuule mbadde ntudde ku muwogo wange kansooke mmalo tereera tereera kati omwami ono we yafuna omukyalo ono omulala omanye abaami baffe we tubeera nga muli bafumbo we mujja ne mukwana abakyala abalala mubagamba nti nkufuna kuba nange kati nkwanibwako ku basajja abafumbo naye era akugamba nti nkufuna naye ninayo omukyala nina mukyala wange ate ekirala sikwanye nti olw'okuba nti oli simwagala naye nawe ennaku zino kati abasajja babyogera ebyo maama babyogera nze babiŋŋamba edda beegaana nga nze siina mukazi banayo kati bakaluba olaka naffe twakaluba kati omusajja janaga nti ogambye gwani nze Anitah Anitah
nkwagala ondabikidde bulungi Yes. manyi olina akantu k'okoze otambudde wali ng'ogenda mu ttooyi nembuuza oli nti omwana ali mu mpale tali mu mpale nkitegeera naye bannange bantu mmwe kale mmwe kati so kali omuyaye baakusanga ngaga bannayo nyenyereze bbina naye nina mukyala wange agamba kituufu munnange ninayo omukyala kati nze kyensuubira okusinziira nange ku bye baŋŋamba omwami wange ono ateeka okuba we yakwana omukyala ono naye n'amugamba nti nkola ki gy'oli gyendi kali ndowooza oba n'amugambayo oba n'ebigambo ebirimu omanyi oluusi muyitako nga mutuwaanira abakyala bano ab'ewaka n'akugamba munaye tokuba simu ssaawa eno tokola bwe bati wemera ntuuse ewaka bino mukyala wange mukambwe yakava ekitali alina gwe yakuba anti byebye anti omukazi olina omugamba ebintu ebitiisa alemera ettaka janja naye simanyi bamubeera mutwagala bituufu oba yensonga lwaki muleetera abakyala banene ab'ewaka obuzibu simanyi kati bakuwaana ennyo eri oba embeera gye yateekawo embeera gye yateekawo eyo nze nganze kyensuubira nti embeera gye yateekawo eyo ng'agamba omukyala oyo ye yaleeta obuzibu etya omukyala ono nze nali simumanyi nti gyali era nze nga manyi omwami okwayo yali atambulanga bulungi avudde ku mulimu akomawo mu budde buli kimu nga nekikyukanga ng'era obuvunaanyizibwa bukola ewaka naye lwali olunaku lumu nze ndi mukwano gwa buli muntu oba omuntu ali atya mwerokaminga mu ngeri gy'ali kuba bwe bulamu bwe bwabeera yeyagala so kati nina mikwano gyange bayitemuko ababandabanda babeera be bayita ababandabanda olina muntu agaho yalaka mubanda bwe batyo so omukyalo ono yagala n'atuukirira guruupu eyo ey'abo abavubuka n'abawa ekifaananyi kyange n'abagamba nti njagala omukyalo ono mumunkubire naye we muba mumukuba saagala mumuleke nga mulamu wabula njagala mumutte omukyalo oyo kaakati ekifaananyi kye yawa abavubuka bano olugoye lwe nali silwekubisanga mu kifaananyi kati mukwano gwange nga nkubira essimu alimu abo abavubuka mu eyo guruupu nga ngamba Anitah njagala kukulaba nga mugane naawe obadde kinkyali ku mulimu nimukola gamba gw'omanyi oba bityo naye nze leero njagala nkole ki nkulabe nga mugamba kale we naaba nvudde ku mulimu ngenda kukulaba ngenda kujja kati nga mugamba gwenzize nga manyi bino ebya bulijjo bye omubonzeeko awo wayu ebyo bwe bityo nga ngamba eno leero nsonga nkulu gye njagala okukulabya naye nga ayagala kunneewolako okukola ki namugamba kale jangu okutuuka nga ssa ekifaananyi ku mmeeza nga ngamba ekifaananyi kino okimanyi nga mugamba lindako ate wankubye ejja ekifaananyi kino luno olugoye nga silwekubisanga mu kifaananyi kyonna nga ngamba gwe nno okyabiyita bya lubalaato naye waliwo omukyala eyazze ewaffe n'atugamba tukube naye tetukuleka ng'oli mulamu kino nkikugamba nga kyama togeza n'oyita mu kifo bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ate ng'ekifo ekyo nali nkikozesa nnyo kati nange nendekerawo neŋŋamba sijja kuyitawo nampala olunaku lwe bagenda okukikola kubanga ye yajja kunzibirako naye nga jjuka erigganga ginnaayo bo tebamanyi ye naŋŋamba kino kyama kikume naye ku lunaku bwe togeza n'oyita wantu wewati ne wewati kuba tugenda kuteega tukube woyitawo gwe omanyize maze okugamba nga mponeraawo kati ng'omwami wange akomawo nga mugambako nga mugamba munnange waliwo omuvubuka bwati ne bwati ne bwati ne bwati yazze naŋŋamba bwati nga wembi kunnyonnyodde yaŋŋamba ekigambo kimwe yonna we njaga y'abavubuka ye batawaana kati ng'omukazi avudde wange omanyi musooka ne mwegaana kati olwo kati ono akugamba nti oli omukazi ayagala bbaawo ye teyakinja tuli ye yaŋŋamba nti waliwo omukazi yaleese ekifaananyi n'agamba tukole bwetuti ne bwetuti naye oba kiki ffe tetumanyi wabula ffe yatugambye bwatyo era yatusasudde tugenda kukikola wabula toyita mu kifo bwekiti ne bwekiti ne bwekiti wabula ye teyaŋŋamba oba mujjawo oba kiki nze teyaŋŋamba nze wabula omwami wange nze najja ne mmugamako ng'omuntu gobeera naye ewaka ekyo ekintu kinene omuntu okwagala okutta nga tomumanyi ne mubwerako ne mugamba bwekiti ne bwekiti ekibaddewo n'agamba eyo njaga n'agamba abo abavubuka naawe kikulu ggula kyokolagana n'abo abavubuka gwe buli omu okolagana naye eyo njega yeebatawaanya
Mugamba nno munnange sinjaga ekifaananyi kye bampadde olugoye silwekubisanga mu kifaananyi nga tubivaako nga mmanyi nti biwedde erikubo n'endifiisa nenga masijja kuddamu kugendayo kuyitayo eyo lwali oyo nno munnange ebintu biraka byeyongeramu ndowooza oba yalabanga eyo embeera eganyeko ye oba omwami wange yagendangayo oba n'ayongeranga kumpaana mu maaso ge oba kiki simanyi oba omukazi yafuna busungu gyendi nakyo sikitegeera. So omukazi lwali olunaku lumu nga twebase n'omwami wange ekiro saawa eyo matumbi eyo ag'ekiro n'endoota nga ebintu bimpi ebikyala nga bimpi bwe biti ebikyala nga kuliko n'ebisajja nga biddudu nga bimpi bwe biti kati nebijje nebintuga muno nebintuga nnyo kati nenva bwenti mu kirooto nempawamuka okudda engulu bwenti nga ntunula bwenti ebintu byeri byembadde ndaba mu kirooto nga mbiraba n'amaaso gange ate nga nzize engulu kati nga ndeekaana naye nga ndeekaana ng'omuntu era atugibwa naye nga nzize engulu nvudde mu kirooto naye ng'ebintu mbiraba bwenti n'amaaso gange nendeekaana kati nga guno omukono nzijjako bino nwana guno nzuukusa ono kati ono inazuukuka bw'ati ng'alaba ndeekaana neetasa ebintu ye tabiraba ye alaba nzijjako kyava ngamba obadde kyobadde ki ne mugamba ebintu kati ne bimala ne bivaawo omulundi gumu kyava ngamba obadde ki ne mugamba ebintu bintuza ate ne wenvudde mu tulo mbirabye nangamba oba obadde okyali mu tulo ne wobadde ng'ovuddemu ne mugamba nti waloota biddudu yes ebisajja n'ebikazi ebimpi yes nga bikutuga ogenda ozuukuka nga mu real life gw'obiraba nga bikyandika era nga bikyantuga ng'omuntu onaaloota n'owowamuka ate n'owomuka ng'ekintu ky'obadde oloota okiraba exactly kati bwe kityo nakiri bwe kyali kati nangamba oba obadde okyalinera mu kirooto wadde ng'ozuukusa ne mugamba nedda mbadde ntegeera mbirabye kati ng'omuntu ogamba nti osituka n'osaba n'ogamba kabiggweeraawo ebintu tebyakomaawo ebintu bye nalaba okwolwo mu kirooto nempawamuka nembiraba lwe lwali olugendo lwabyo obyokutandika okubiraba. Omwami wange yatambula najja ng'ava ku mulimu omanyi omuntu ojja owerokaminga munno ava ku mulimu kati nga bulijjo yajja nga n'omuwerokaminga nga kiri simple talina kintu kyonna bulijjo ng'omuwerokaminga otya omuntu sooka omusiigiremu akafaananyi wafa abamu baddeeka buli omu gyali kati gwe wakolanga otya nedda kati nze ffe twali twemanyiiza nga omuntu wajja omujja kaka kyabakutte n'omwahaga n'omukulisaayo nga tukyekutte weetuti nga omukulisaayo kati nga laavu yali esula wammwe nga ffe twakimanyiira senta ya laavu yali wammwe simanyi n'omuggyako essimu n'osooka luteeka wali n'omugamba bebi nnyi kulikayo olunaku lubadde lutya weruti nalinaalyoka atambula nadda mutambuliza ddala laavu bee mutyo kati gwe yakugwa laavu ebakulukutako bukulukusi genda mu maaso mpulira ggwe so that is what used to happen usually yes naye olunaku olwo ate kyali kyanjawulo omuuko kubanga olunaku olwo omwami wange ono we yakomawo nenzija bwe nti timoro coming ebintu biri bye mbagambye bye nalaba mu kirooto biddudu ne bimala ne bijja live nga biddudu ebyo byajja n'omwami gwange ku luno ng'ava ku mulimu nga nabyo byagala haaga simanyi kubanga ng'omuntu wanaava eri bwati najja nga ozze nti kumuwerokaminga ng'ekimu kiri wano ku luno byajja bisatu ng'ekirala kiri wano ng'ekirala kimuli mu maaso kale kino ekiri mu maaso nekimala nekigamba ogeza n'osembera waali kyenva mutuna bwe tikakyava ngamba kiki ekibadde kubanga ye yakimanya bwenzija ng'akola wati emikono kati nangamba kiki ekibadde kyenva mutula bwe nti nga muli munasooka nendowooza nga oba naye abiraba naye nekimanya nti alabika takola ki tabiraba kyenva mugamba ne mugamba ebintu bibyo bikulikaawo nangamba ebikigonda bani n'ebiki ne mugambe ebintu bye naloota mu kirooto nenkugamba bibyo bikuliko kyava ngamba biriwa ne mugamba ekimu kiikyo mu maaso go ekirala kikuli eno mabbali ekirala kiiki n'eno mabbali kyava ngamba nawe va mu kusaaga ne mugamba towakana bibyo ng'ebikazi bimuliko ne mugamba sigenda kusembera wooli
kali kyava ng'omuntu onaba nti alinga essanyu limuvuddeko n'abanga ayagala okucyankalana okunyiigamu kali kyava atambula n'agenda n'atula bw'ati mu ntebe kale kyava nga makale jangu kale nkulera oba toyagala kumpahaaga kyava mugamba ne mugamba ng'ekintu ekimu ekibadde kimuli mu maaso kimutudde ku bisambi bye nze we nanditudde kyava mugamba ne mugamba ekintu ekimu kikyo kikutudde ku mubiri gwo ng'ekimu kitudde nekyala kitudde wano nga wano ku mubiri gwo ekyokusatu we kitudde ne mugamba kikyo kikutuddeawo kyava nga naawe tonkyankala nyo obadde ki sanga olina byonywedde nangamba sanga otandise okunkyawa ye atandika kuleeta ebyo banfunyewo omuntu omulala oba biki ne mugamba kumbe yayina omulala abasajja bakola nnyo ebyo ebintu gamba mukola nnyo ebyo ebintu nsinze esiriimu njali ku mukyala wange yekka amina katusabe bamutuleetera obuzibu bwennyini so olunaku olwo nekimuvaako bwekiti ye yasituka busituzi n'atambula n'agenda mu kisenge ng'anyiize ye ng'alowooza nti oba kino oba kyakanuza njagala kussaawo mbeera naye ng'ekituufu ebintu bibaddewo weyatambula n'agenda mu kisenge bino ne bibula ne bivaawo ntula mu ntebe endala ne ŋŋamba naye guno mulundi gwakubiri bino ebintu ŋŋambiraba kiki ekigenda mu maaso kati obuzibu bwe bwajjira binene ebintu okuntuusaako obuzibu byajjanga binnumbagana mu ngeri ey'enjawulo naye okuntuusaako obuzibu ku bwantuusaako twatambula ne tugenda n'omwami wange eyo bayitayo erinnya ndyerabidde twatambula ne tugendayo kati we twagendayo twali tulina we tulaze nga tuvaayo ne tulinnya booda we twalinnya booda nga omanyi nti ono wa booda yavuga nze ndi wakati omwami wange ali mabega nga bali mu kutuvuga ebintu bino nga omanyi nti pikipiki eri mu kutambula nalaba ebintu nga bisaze bwe biti ekkubo ddamba kolansi mulamba bw'ati ng'asaze nga bisazeemu bwe biti oluguudo lulamba kati nabirengera nga ogamba nti tuli muno naye mu maaso muli kati kyenva ntandika okuleekaana ne mbagamba ebintu biibyo kati ono ali mu kuŋŋamba obadde ki ono omwami wange wali ne mbagamba ebintu biibyo nga mbagamba ebintu ebyo biddudu ebyo ebimpi nga bisazeemu bwe biti oluguudo kati era bwe twabituukako bwe tuti nga n'agamba nti obituuseeko bwoti obitomeri epikipiki yatukuba byonna ne bivaayo eri nga bwe bibadde biri mu kkubo ne bitambula ne bijja ne bidda kuno ng'abantu abangi banadda kuno bwe bati ne batandika okukolobola bwe bati ku kolansi nze nzekka naye nga baneno andi emabega n'ali mu maaso tebibakutteeko ne bitukolobola okuva distance nga wano paka muli kati kyenva ngamba omwami wange nga tuvuddeko ne mugamba biri eri ebintu byemaganye byendabye byebinkolobodde byebibadde binsindika byetutomedde ne tugwa ye n'agamba nze nga sibiri ne mugamba tobirabira nayo litewabiraba naye nze ebintu mbirabye ne mugamba na wano wennyininyini wano wembadde nga pikipiki etutwala mbirabye nga binkutteko nze bwe biti ne binkalabula kati bo banene abantu ba neighbors ne bagamba nti nedda bo bedda balaba omwami wange yali mu kunsindika kyokka nga ate ye omwami ye agamba nti nze obwedda nnwana sikini ye neremetuuka ku lususu wansi like ku kolansi wansi era mu abo abantu basatu nze nzekka eyafunamu obuzibu nzekka omwami wange yadde ofunako kagundi bwe kati wadde ow'emmaaso ofunako kagundi bwe kati tewali nze yafuna enkovu wano kino ekintu kyembagamba kiriko evidence kankibalage enkovu gyenjogerako yeeno nze nzekka eyafunako enkovu nga kimpalabudde okuva eno paka eri era kabeera omwami wange teyafuna then nenkolobokana wano wewati wano ne tukomawo ewaka ne bantwalawo mu ddwaliro nengenda nefuna first aid ne tutambula ne tukomawo ewaka naye we twakomawo ewaka omwami wange ng'atambudde okgenda okunona ebintu kuba twalina omukozi ewaka nga bamuyita bete nga tulina n'omwana ne batambula bo bagende baleeta ebintu ne baŋŋamba nga woofunye obuzibu sooka gwogende wewaka then ffe tujje
nga omanyi okukwata bwoti osumulule oluggi bwoti oyingire. Ebintu biri byennyini bye nnalabye ebyo ebimpi byajja ne bisalako bwe biti omulango ne bitulika ne biseeka ne bigamba eyo ntandikwa tutandika butandisi tukyajja ne bimala ne bibulawo. Natyo okuyingira mu nnyumba nangamba olaba binteze wano eno ate nga ne gyenva biva kundeetera buzibu ne tambula ne nzayo ku gate ebweru ninde bali bajje mbanyonyola ekibaddewo weyakomawo ne mugamba nkula ebintu biri bikomyewo ne mu nnyumba gyebiri ne mugamba binsazeeko mu maaso w'ebiti nga amaze okuggulawo oluggi ne biseeka ne bingamba tutandika butandisi ne mugamba n'ebino ebintu bivuddewo ebintu bimazeeko ebyeme kati zuno ofunye na buzibu yena ngamba kyeka ndowooza oba ebyewammwe bye bikutawaanya kyova olaba bwoti ne mugamba ebyewaffe ebiki. Abasajja amangu ago abikanyuze ewammwe. Abikanyuze ewaffe. Bajjajja abombo bazze. Tibajjajja bange bazze. Ne mugamba si byewaffe. Ne mugamba nkubuulire bino ebintu birina ensibuko yaabyo. Lwaki bijja ne mugamba nga nakabeera nawe olinga bibadde tebijja emabega tumaze ebbanga ddene tebijja. Ne mugamba naye saawa eno ebintu bijja ate mu nfunda nnyingi ogenda okubeera bwe tuwoli nga weekanga ekintu nga kimala kiseka nga kivaawo. N'ogamba naye bino biki? Nkugamba gwali mugamba nti byewaffe. Kati ne bitandika okujjanga mpola ne bitandika okujjanga naye jjuka buli wajja nabyo sisobola muwero kaminga ng'omuntu. Awo laavu efa. Egenda yeesala olwo nga efeedingira ddala. Kati awo mwali mwepiica. Kuba twali mwami na mukyala. Ng'awo tebijja nga bwe munaaba mwepiica obanga bitya. Sijja kulima nti nakirabako nga tulimu ekyo ekikolwa nedda. Tekyalimu ko tebyajjako okwo. Kati ne tuba nga tutambulira mu mbeera eyo. Then olunaku lumu nenkera ku makya nga ngenda ku mulimu. Ngenda okusituka bwenti ndi mu buliri. Ngenda okusituka bwenti nga mpulira luumu twalina kuba twali tupangisa kisenge na ddiiro. Ngenda okuwulira luumu ng'ewunya. Kyema mpita Beti ne mugamba Beti jangu muno mwafiiriddemu ate jjo nga nazze sikiwuliramu nga muwunya ekivundu nkubuulire kiri ekisembayo ekibi oba kankiyite nti nga wona agamba nti ekyomufu wemba nkinyonnyola ekivundu ekyo ne kiwunya nnyo kati kyema mpita omwana ne mugamba kebere ekisenge kyonna okirongoose. Nemugana naye nga ku Sunday nakiro kuba nateranga ku ekisenge kyange kukireeka. Abantu basinga balongoosa Sunday. Kati nga ze babeere waka. Kati nemugamba naye. Nemugamba gwe kiwulire kati kyenva ne kolako mangu ntambule ngende. Kati ngenda otuuka mu ddiiro nga ne mu ddiiro kisaanikidde bwe kiti nga kiwunya. Kyenva mugamba jangu owule ne mu ddiiro kiwunya kyava ngamba anti okino nti ate eno tekikyawunya mu kisenge. Okino nti ate no tekikyawunya ate no mu ddiiro kiwunya. Kale nga ne Beti naye omukozi akiwulira. Ng'akiwulira yeye ng'akiwulira naye nga kwolwo olunaku olwasookera ddala kati nga ali mu kisenge olwo nze envuddeyo tekiwunyayo olwo mu ddiiro omwenzize kikola kiwunya. Kyenva mugana mugamba kwata ennyumba yonna ogirongoose esobole okuvaamu ekintu kino. Kati nze nga ntambula ngenda ku mulimu okutuuka ku mulimu buli bwe nayitanga bwenti ng'okiwulira va mugamba nti oba nkiwulira kwanza nali nkiwulira naye buli bwe nayitanga naga nti mpise wano ng'omuntu akwata bwati ku mumwa ne ku nnyindo bwati kyenva mbatula ne ŋŋamba bano kiki ate awo ku mulimu ng'olonze kola olunaku olwasooka nze ku mulimu ng'olwo bano be bakiwulira ate nze sikyakiwulira. Kati ngana buli mwali bwati kati waliwo nga omanyi nti ku mulimu obeerako ne mukwano gwo nga omanyi nti omutuuka ne mwebuuzaako kati kyava jja nagamba gwe kikyobadde ki ne mugamba mbadde ki nagamba okino nti olina ekintu kyowunya ne mugamba mpunya ki nagamba olina ekintu kyowunya kyenva nsijukira ekintu gye kibadde ewaka olwo nagamba yiyi olugoye lwennyambadde lubadde kumpi n'awabadde ekintu kiri eri mu kisenge ekiwunya ne mu ddiiro kiki. Kati nga ngenda maaso nze n'okola ng'ennaku zijja ziyita ennaku nga zijja ziyita
kati olunaku olwali buli lwa bbalaza ku kampani eyo gye nali nkola twali tukolanga meeting okutuyisizaamu mu binaabeera mu wiiki ennamba. Olunaku olwo sirulwerabira mu bulamu bwange kubanga twamala okukola naye nga buli muntu yenna ataddeko masiki nga tuli mu meeting buli muntu yenna nga ataddeko masiki naye nze nga simanyi lwaki bataddeko ki masiki nga manyi leero lwaki bakikoze bati nange nenkwana nenteekako mu masiki nga omanyi nti kyakanuuza kifuuse uniform. Kati wetwavaamu mu meeting omusajja manager waffe nampita nagamba Anitah jangu nentambula nengendayo nagamba Anitah oli bulungi nemugamba ndi bulungi mukama wange naye nga naye mwenyini mu time eyo ataddeko masiki nagamba Anitah oli mukozi mulungi oli mukozi mulungi era tukwagala nnyo naye Anitah obuzibu bw'olina buli obu ekituufu Anitah owunya olwo nakinja twe nagamba Anitah owunya tuba mugane mugamba mukama wange naaba buli kimu nkikola naye simanyi lwaki ekintu ekyo kikola ki weekiri olwo nga newaka omwami akiwulidde ezo nananne ennaku akugamba ng'agamba kiki ekiwunya muwunya ng'omufu nga ebweto nga waayogera ng'akiwulidde nagamba Anitah ekituufu kiri nti oli mukozi mulungi tukwagala obadde otukolera bulungi kasanawulire ako koobadde mutima ne guntyemuka neŋŋamba mbadde nakyusizaamu nkola bubi oba kyava ŋŋamba naye owunya naŋŋamba era okusinziira ku kuwunya kowunya ogenda kutugobera abawagira kampani yaffe naŋŋamba ekituufu Anitah kugobye ku mulimu onatusonyi watubadde tukwagala naye ekituufu oluziza omulimu gwesooka ogende weetereeze nemugamba mukama wange nsaba kunsasire kunsonyiwa ensobola okwetereeza naye nga nkyali wano ku mulimu nagamba tetusobola kukkiriza olina okutambula n'ogenda ewaka ne weetereeza nga ggwe omuntu osobola okubeera nti togenda ffe kutataaganya byaffe omuntu omutasobola tufiiriza bantu bangi nentambula nenzira ewaka nga ngobedde ku mulimu lwakuwunya. Kati kyeva mpita omwami wange nemugamba bangobye ku mulimu n'ebinene ebintu byonna olwo mwatulira nemugamba binene ebintu byonna byatandika okuva olunaku we bandaga ekifaananyi nti waliwo omukazi akola kyannoonya okunzita wenfunidde ebintu ebimpi wefunidde ebintu ebinkubisiza accident nesaawa eno omulimu gugenze kiki ekigenda maaso ombuulira oba olina omukazi omulala mbuulira nangamba ekigambo kimu kiki kyowula kyoyagala okuzuula nemugamba aba ekituufu olina omuntu nga yankola ebintu okola kimbuulira yangamba ekigambo kimu nakugamba ebintu byewammwe oba weetaaga kubitereeza biterezi kati bebikuleetedde n'ebyo nemugamba tompita mu ssiru waliwo ekikyamu ekiriwo naye toyagala kukyogera ekivundu nekigendera ddala mu maaso neŋŋamba kati omanyi nga wembadde ne ssente nga ntereka ssente zino ezo kuba buli muntu okola n'oterekayo neŋŋamba kankwate ssente zino at least nkolemu omudaala gwa chipusi mbeere nga nsiika kuba saawa eno sisobola genda kukolera kampani yonna olaba enengobye ku kivundu endala yenazikiriza olaba ababadde bamanyi bangobye ate olwo abatamanyi banakkiriza okumpa omulimu neŋŋamba kankole nga nze omudaala gwa chipusi mbeere nga nsiika olwo n'omwami naatandisa okwekyanga kati we nakomawo olwo nga ekivundu kiringa ekyeyongera nga chipusi ezange zezidiba nga kiringa ekigamba nti wali ekivundu weekiri ekigaana bakasitoma banene okujja omwami wange olwo nno kyemanje nemugamba wafuna solution ku nsonga gye nakugambako oba kubanga nze manyi binene ebintu ebinnuma biva ku ggwe kyava ngamba nti owulira oyagala kumanya oyinayo munno olwo akyatula oyinayo munno kyoba omanya nti gyali naye togamba muno nti yakola ebyo ebintu nedda tasobola bikukola oli musabi nnyo
nga statement zayogera olwo nga takyanta namu takyalina kintu kyonna nti oba kyesikamu nti kino nedda anti owunya olwo olwo mwebaka olwo nno neebaka naye jjuka oli mbadde neebaka naye ng'omwami n'omukyala olwo ng'atambula n'akuleka mu kisenge najja neyeebaka mu ddiro n'agamba yayagala kufuna ku tulo nga waali tewawunya n'akuleka mu kisenge n'atambula n'agenda mu ntebe neyeebaka ajja yesooka like ze mwandigaye nti oba zino mwazaawula n'agenda neyeebikka neyeebaka n'agamba ye kaafuna otulo n'aggala nawo ebbanga nerigenda nga liita ng'agenda akyuka olwo eyalinga asulawo buli lunaku olwo ewiiki atandise okusulawo ennaku ezimu endala takyasulawo olwo amaze okuga nti olinayo munno naye ati lwali tosobola munenya wali owunya mukwano nali mpunya naye ate yeyabireeta si yeyabireeta naye wali akugambye nti oli musabi ye yali takikkiriza ng'alaga nti oli musabi oli musabi weri we yali nga tanaba kufuna oyo omusabi nga nali sibirina enda mu maaso ate ebibuuzo by'ombuuza nange sisobola biddamu nina kulinda mboozi gyeggwera kakati nga tugenda maaso ng'asiikanga chipusi naye ng'osiika chipusi nezidiba ng'oyinza olunaku ng'era okyagendayo ng'ogendayo n'osiika olusi nezisulamu n'ozizzaayo n'ogamba kanzizzeeyo ndabe kati olwo atandika okusala obuyambi bwawo kyokka jjukira ng'ayina ssente olwo n'atandika okusala obuyambi bwawo ewaka yes mwalina omwana twalina bebi omwana omuto omu kati obuyambi bunene abusaze ku mulimu bangobye chipusi tezitambula olwo n'agenda ng'asalira ddala n'asalira nno ddala kati olunaku kwolwo yali tasuze waka nenkera nemukubira essimu nga obuzibu obunguddeko nange nga sibulabanga kutonda banti ndi mweru naye nakeera ku makya nga ninga essimu eno kala y'essimu eno tona muno nti okiwakana nange bannange kati wazuuka oli muddugavu nga neebase nga ndi mweru ng'olinga nze nga neebase ng'omanyi nti weebaka omuntu nti oli nnomo nti ndi bwenti ndi nnomo n'okeera ku makya gw'oli mweru wabula nga ninganga wogamba nti omuntu baamukutte ngambe nga wolaba essimu eno kala yayo bwefaana bulaaka daaka kaŋŋambe bwentyo eri yennyini wabula nga ennyambadde okuva ku mutwe nzenna paka wansi kagere nzenna nga nfaanana kugamba ekintu ekiteetagisa oba ekyennyinyaza oba kugamba nga nange neetya nenetula bwe nti munabula neŋŋamba mbadde kati mu kutya nenkwata bwe nti essimu nemukola nemugamba jangu waka waguddewo obuzibu dduka nangamba nziruke ku kinkyali nemugamba nkwegayidde edduka ewaka waguddewo obuzibu nangamba sagwe wabeera nga tokyakola kati n'ebyokukola toyinira ddala nemugamba osobola okunyamba n'ojja ewaka n'atambula najja bw'atambula najja n'antwako n'agamba ate kati ku kivundo otaddeko n'okwesiiga kiwi kyemugamba nemugamba olaba ono kiwi nemugamba neebase bulungi ekiro naye nkedde ku makya nga ndi bwenti simanyi kiki kinnyambadde bwenti wenfaanana nangamba naye gwe ekyakanooza oli mu nnaku ze ezisembayo nemugamba nnaku zange ezisembayo kizotegera nangamba wayo oli mu nnaku ze ezisembayo ogenda kufa ye nga bwatyo wagamba kwamba ebintu byetandisa okubeera sikyabitega nemugamba nkuyise kunnyamba nakulaba kiki kigenda mu maaso mu bulamu bwange tokyayagala kusula waka obuyambi wabulekerawo kati nze nkola entya nemugamba laba wenfaanana yakyayeseka busasi n'atambula n'agenda nangamba Namawunyo wali erinnya lyali yampita ngolo yava ku gali agaswiti era kyayagala kumpita mu switi anga yantuma erinnya mbwe Namawunyo nangamba wabula Namawunyo kaseka kubira abasajja balina empisa embi wabula ninda erinnya ate pya byannakola munsasire gwe wali Namawunyo nga ye lyerinnya lye yantuma nga yantuma Namawunyo nangamba
gwe Namawunyo kati ate kulya Namawunyo kati ogasako n'okubeera nga tofanika n'olinga eyafedda n'olinziro kati ekigambo Namawunyo todda mukyogera Pata weyali ampita ge mazima amatu. Naye omusajja oyo agenda kufiira mu geyeena. Enkuuze batandika ozikuma kuba. Nga bwato wampita. Kale ne mugamba kubanga yali akiri used erinnya okulimpita. Kati kyava mugamba ne mugamba nkuyise kuntaasa naye kale ate otandise kunnangira bulangizi. Kyava ngamba ye Namawunyo akato kaliwa ke kaana kange. Kubera oli omusajja yalina ettima okuva ku sira yadde ekitwadde omwana oyekera ku makya n'aza naye nga naye mwennyini amuyita mu Namawunyo omuto. Namawunyo akato. Abasajja babaloga ne babawunza oli nasigala ng'eringa oba ekitategeereka mbu ye Namawunyo akato kaliwa kati namugamba ati eri natambula nagamba sanga nako kaddugadde era kali nako kazzeemu era kinene ekyokudda osa mwenna mwekubye kiwi namugamba kiwaaliwa namugamba tewali yeekubye kiwi wabula nze nkedde ku makya nga ndi bwe nti ate omwana toddamu muyita erinnya omwana ye mulamu. Kati n'atulika n'aseka n'agamba ebyo binangwa nkoto n'atambula n'agenda. Omulundi ogwaddako yatambula n'ajja n'agamba nze nno nzize kutoolako ku ngoye olwo akwate engoye azikwata azitwala eri ew'omukyalo oli kwegamba oli ajjayo ziri true colors enzibu ezibu ddala. Kati n'ajja n'atolawoko ku ngoye olwo n'atambula n'agenda. Naye nga buli wajja atandikira ng'eri nga ku gate Namawunyo nzuno nzize kati nzize kola bati ne wati tukira muli munda mu kikomera mwe mubeeramu emizigo kwa mwalimu emizigo ena lumu bbiri naye nga aleeka neri buli omu ategeere kiki ky'olina ekizibu ekikuli mu nnyumba nga neoba okwesa otya ye nga awira ayagala ensi yonna emanye etegeere. Kati bannayibba bo bakulabako ng'oddugadde. Bandabako kuba waliwo we nasooka n'enfuluma nga neebisebwe naye natuuka kaseera nga kubanga kyammalako ennaku 4 natuuka mu lunaku olwokubiri n'empula nga nkoye okwebikka nga mampula nyala neebikke nga nina bwendaga kati n'enfuluma buli omu ng'akutaga mama gundi abadde ki bwe batyo nga webampita nga buli omu kale nga yeewuunya ekyo bannayibba bo tebakuyitako Namawunyo beegeyezanga munda mu nnyumba naye nga ye omwami ewange eyambasa nga agamba nti njagala nga mpita switi nga yali mpita eri. Kati ennaku zino kati wano we nawulira nga ekintu kinene kinsuseeko ngamba Betty nga mugamba manye Betty. Betty yaani? Betty ye mukozi ow'ewaka. Ne mugamba Betty omanyi sikyasobola kugenda eri ku chipusi nyambo ngendere ku chipusi zino gwoba ozikola ki ozinsinkira naye babulira abantu balina ettima. Omuntu waba yakola ekintu kasuku nti kiribeera kikyo n'essimu eno ng'okimanyi nti yiyo esobola ofuna obuzibu kubanga omuwala oyo yatambulanga n'agenda n'akola naye nga ssente zaleeta zikaabya amaziga. Kati mu tayimu olwo nnaku 4 zino ziweddeko eza kinene ekintu kino ekiddugavu omanyi ekintu ekiddugavu okunvaamu nekibeera nga wonaagaba oba ekintu nti bakikusiseemu busi oba from nowhere nekikutambula nekikuvaamu. Nze kyaŋŋamba nti ekintu ekyo ze zaali enswera nga zinnyambadde kubanga ekintu kino bwe kyanvaamu ne kinvaamu nga leero enkeera waalwo ku makya akatimba kange mwemusula mu katimba lwe kajjula enswera. Enswera zino bebeyita oba bebiyita balina engeri gye babiyita ebiswera ebyo ebinene agaswera gaganene agali nnyo nakenya ku makya nga nzuukuse ng'enswera zijjudde bwe ziti akatimba bwe ziti nga akatimba nga kakoze bwe kati kyeva ngamba yeye ate enswera zivuddewa ne ngamba mutima gwange oba kinene ekivundu kyekizisombye kali kyenva ngenda nzijjayo nga onaga nti ositukoggyeyo spray eteebiwuka ofuuyire bannange olwafuluma bwe nti akatimba zonna ng'onaga nti essimu eno eyimiridde nezijja omulundi gumu ne zikugwako bwesi
okuva olwo olunaku tezaddamu kuta paka tezaddamu kuta paka negwe bino ebintu produce ebintu mukyalo no byanyumya byaddala bino ebintu byenyumya mukwano byaddala byaddala ekintu ekyo ekiddugavu ekyo nze kyenkakasa nze era kyendowooza mu nze nti ze enswera zino kubanga bwe kyanvaamu nazo nezigenda nedda ekintu kino ekiddugavu kyamalamu ennaku 4 nekigenda nekinvaamu kwolwo nensula nga ndi kwalaali nga kinvuddemu kati we kyanvaamu engera walo nenkeera enswera zino nga ziri ku katimba nze era kasa zangendako bwesi nga ninga omanyi magnet wesika obuntu kati nga ninga magnet asese enswera ezo era kasa zangendako bwe nti ngomanyi omuntu nosoka ne wegira boti ekintu kyotamanyidde ku mubiri nendekana like okusaba obuyambi nga enswera zinnemeddeko nga newozeekuwako bwoti tezikuvaako nze mu bulamu bwange nali mmanyi nti bano abantu abagamba nti omanyira omusota nga gukutambula n'okimanyiira nanze ngamba tekisoboka naye natuwa akaseera nemmanyiira enswera nga tezimva zakubeerako bbanga ki enswera zambeerako ebbanga ddene ddala zatwala ebbanga nga ddene kati awo nga tofuluma mu nnyumba nga sifuluma mu nnyumba wabula nga olwolumu wonaga ntino nti ogambe nti kaneetaase ŋŋendeko wali mu kyaki ya wali banfuneyo ku oyiro nga n'ebika bwe nti nezikubeerako wabula nga tebakukkiriza nakuyingira munda nga bagamba Asha nga bagamba oyo mumuweerawo oyiro afuluma agende tayingira eno mugundi kubanga oluusi bw'osaba n'osiba ne bakuwa oyiro ne bagamba weesiga omubiri gwonna neera neweesiga tewali kikyuka era oweesiga olinga asiiga enswera kubanga nsula nazo nsiba nazo buli wamu kyenkola nkikola nazo nga buli wamu wembeera abantu baloga ekyo nkibabuulira naye nga n'oli gwakulogera amazima amatuufu naye jjatuuka akaseera mulekewo gwakulogera olwo omusajja nga yamutwala dde omusajja yagenda ajja lwalumu kati ekintu ekyasinga okunnuma okugamba omwana ono Betty yali atuna kyetusimugana naye omanyi lekeraawo katubiveeko olunaku lwakyalumu bakasitoma bali 3 we bati nga basimbye bati ku mudaala gwa chips kuba twali tukozesa bucket engukakasa nga omwana yaliyo sinza aliyo naye bakasitoma bali we bajja ndowooza nga balaba oba bagenda gula chipusi nnyingi kugamba nga kirabo banti bagenda gula chipusi nnyingi simanyi wabula enswera zaava eri ng'ekiganda bweki nezijja nezigwa mu chipusi webbwa ng'omwana ajjeeko bwati agenda nti okusena nezigwamu webbwa baavaawo bufiwe bati nebatambula ne bagenda bagula ewa nnayiba naye ngaewana ewange wawunya ewa nnayiba atulinaanye tewawunya kyokka nga jjukira emisana twali tukolawo bameka 2 ffekka aliise wono wandiwunye neewoono naye ngaewange bukka wewawunya era baavaawo ne batambula ne bagenda ne bagula chipusi ow'omugundi omulala omwana n'akwata yazingako buzinzi najja naŋŋamba anti enswera zizza ekiganda ne zigwa mu byokulya nga bakasitoma bali wali eri ne batambula ne bavaawo ne badda ewa nnayiba amagamba bireke ebyokusiika tubikomyawo tubireke nagamba naye anti omanyi nange sikyasobola beera wano kubanga ekituufu kiri ntokyasobola kunsasula olwo nno ng'abanja olwo abanjiza emyezi girimu 3 nagamba tokyasobola kunsasula sikyasobola beera nange nina obwetaavu ogamba kale tewali buzibu genda n'atambula n'agenda nesigalawo n'omwana jjuka sikola sirina sente omusajja talabirira kyokka ennyumba yakupangisa wabula kyeyalinga nti ansiimye ti kiki nansiimye yatambula najja olwo jjukira olwo yakima engoye z'emirundi 2 kubanga yajja n'akima gulu gwe nabanyumiriza n'akomawo wakati olwo nga mutumye nga muyitidde enswera kuba nali nga ntandise kumuyita buyisi ng'oli kati yennyini ye nze kati nga ninga oba nze afuse namba 2 kati olwo nga amaze okulaba enswera weyajja okulaba enswera olwo nantuuma erinnya eddala nanzija kulya Namawunyo olwo nampa erya Namaswera naŋŋamba oseka nkubuulire naŋŋamba ng'ayimirire naŋŋamba gwe Namaswera kati nze nzize naŋŋamba gwe Namaswera nze nze kusengula byange
tebamugamba ne mugamba ebibye ebiriwa kyava akwata akaana nangamba gwe namaswera olonga akaje nanga gwe namaswera omutodde eri nakakanyuga eri kyebamugamba lwaki okanyuga omwana kyavaga mudde eri muzeeri ebizibu byammwe nakwata buli kintu olwono ngaze n'emmotoka agifulumiza wali wabweru eneetikka ebintu omusajja yajja n'atikka buli kantu konna ak'omu nnyumba buli kamu konna k'omanyi nakino ekiguuni kye tusa wano ku mulyango ekisookebwako n'akikwata doa maati yali munaku n'akikwata n'akitikka n'akisa mu mmotoka n'abavubuka nga we bajja mu nnyumba we basomba naye nga abavubuka bali batira ne banneetegereza we bati okusinza ku kintu ekyandiko nga bajja ne bategereza we bati ndowooza muli oba ne bawulira nabo okutyamu naye nga ate bali ku mulimu balina otwala ebintu balina otwala ebintu n'afulumya buli kintu kyonna alina kyava ngamba nagamba namaswere ensawo zammwe enzireseemu n'atambula n'afuluma nagamba ngenze naye tonoonya obulamu bwo bwonna yamugamba era siri kunoonya obulamu bwo bwonna jjukira ebizibu bineno byonna byali byantukako naye nga mu bulamu bwange nagaana okugamba mami wange nga ne woba oyogere naye omugamba oli bulungi n'atambula n'agenda nesigama bwenti ku kisenge nenzeera netuula wansi nengamba mukama kiki nekiddako olwo nenkubira brother wange nemugamba kyangu ntaasa ewaka obuzibu bwozze nabula nga nkaba nengamba obadde ki nemugamba kyangu ewaka weyajja ewaka nasanga ennyumba yonna enkalu nagamba wasengusa ate n'otayogera nemugamba sinnasengukako olwo nemunyumiza buli kimu kyonna kyonna ekibaddewo nagamba nga omanyi tomutwala agamba wasenguse ate namala nakwasamirirako bw'ati okusinzira ku ki we nali nfaanana nagamba gwe kiki emunyonyola buli kimu nga bwe kibadde nagamba twala tukubira essimu obadde ng'ogamba nti oli bulungi lwaki baye toyogera nemugamba dde mu buzibu bwange manyi nti lujja kukyampone kuba ebintu bibadde bijja nga bikyuka munye obwo olunaku lujja kukyuka biwone nagamba linnya boda kuba muvuzi wa boda nagamba linnya boda tugende ensawo nazikima nasako omwana nange neninnya netutambula nantwala ewamama okutuusa ewaka maama ye yatuleka butuusi n'akaba nga ndabe nagamba bulijjo olwaki toyogeranga bwenjogera nawe ogamba oli bulungi namugamba nali saagala okuleetera obuzibu obanga oyinza ofuna puresha oba ki ensonga lwaki nasirika negamba gasigale n'obuzibu buno bujja kuwona so wenatuuka ewaka mama nga omanyi abazadde tebatuula abeera ng'afunye omuntu omwana ye ng'afunye obuzibu n'ayita mikwano gye gindabe n'ayita baani bandabe nze gwalaba banzunza kasuku banzunza nalaba ku nsi kuno ekintu kye sitalabangako nze kasuku we twagenda ew'omwami omu omukwano gw'ama gwe yalagirira nagamba nti ekintu kye bantekako kinene kikyaleeta n'ebisinga ku nswera byendi mukaba n'ekivundu nagamba byebitemya amaka go ne gaggwawo buli kimu nekiggwawo so nagamba ekintu ekyokunvaako kasuku balina kunziika kati olwo nga bakugamba eyakireeta oba olwo kuba kati omanyi otya nti it's coming from somewhere oyo omwami oyo eyanziika oyo ye yaŋŋamba naŋŋamba nti nina mujja wange ye yakinkola baakuziikako akasuku abantu obalaba kutambula mu kkubo naye abantu bayita mu bintu omwami n'agamba nti tuyina kumuziika we tumuziika ne tumugjayo ekintu kiri kigenda kuba kisigaddeyo kino ekinvundu nswera biki ebindiko tikigenda kuba kisigaddeyo nga bagamba naye mulina okusula wano awe mwere ssabo kubanga guno omukolo mbuba guyita bbo mukolo gukolebwa ssaawa 8 ogw'ekiro ku 9 nga tukkirira nga bagenda eyo nga basimenta yana bwe bati kati nga baleeta olubugo nga bangamba neeyambula enzenna nga neeyambula kati nga bangamba neebake bwe nti ku lubugo nga bakuzinga eri nga woolaba omulambo bwe bati neeno ne bajja ne bakuzinga ne bakulekerawo kano bwe kati kano ke bakulekerawo bwe kati kati ne bamaliriza ne bakuteekayo bwe bati ku ttaka siga nti oba basemitizo nedda wabula entayananga ya ttaka ne bakussaayo
ne bakwata enkoko gye basooka ne bagikwata ne baginjiwako bagikuyiwako okuva eno bwe bati nze mbabuulira buli kimu ekyantuukako ne bamaliriza okusayirako enkoko ne baleeta eyo embuzi gye twatwala gye twagula nayo ne bagisala ne bagikwata bati ne baginteekako bwe bati musaayi ne baginteekako bwe bati baginkamulirako paka eri bwe bati ne bamaliriza olwo jjukira ndi muli mu ntayana ne bakwata ne basenda ettaka lino ne bambika bwe bati era we bambika ne balekawaako ke baleseewo bwe bati kati omusajja n'ayogera ebigambo bye byayogera n'ayogera buli kimu kyayogera n'ayogera buli kimu kyayogera byesitasobola kuddiramu besibimanyi bayita bingi kati nenga mu businako ono kyakoze kyakakiwedde nankwata bwati ne bansikayo waliwo n'omulala gwabeera naye ne bansikayo bwe bati kati ne saavaayo mulundi gumu ng'onaasikayo bwoti omuntu ne bamaliriza ne banzijjayo nzenna ne banteeka wali ne balikwata liri ery'ettaka wembadde bwe bati oli n'asenda bwati ne bagiyita batya n'enkumbi ne bansumulula kinene ekintu ne bakizingazinga kino ekibugo kyembaddemu ne bakizingazinga nga kijjudde omusaayi we bati ne bakissa awo wembadde wennyini ne bazinga we bati kati ne baŋŋamba nga bwe banzunguludde kuba nali nkyatudde bwe nti ebyo ebyokuzinga bineeno kuzinga bataddemu eri babisewo ebyo mama yabinyumeza kubanga nze mama ye bati okunzungulula bwe bati nga nali ntudde bwe nti osituse bwoti otudde oli bwereere ne baŋŋamba ntunule gye twavudde ne baŋŋamba ntambule okuva awo kyuka eri tomanyi nayo walinga muli mu nsiko bwe bati baba kututte kiringa kibira ne baŋŋamba walabye akakubo nti ye tambula totunula mabega toyogera kigambo kyonna tokola kino wekikufumira towubwako nti oba okoze paka woyingira munda mu ssabo ng'otudde newootuuka munda toyogera ekigambo kyonna konze kale nga mbikola eri nga basigalayo ne maama nga baziika kiri eri ekintu nga bamaliriza nga bagamba ekyo kiwedde nga bakomawo eno ng'agamba nti ekyo kigenda kuwona kasukwe nawona saawona nze gumulaba baziikira bwereere n'enzira y'ewaka omwezi ne gugo wali ne tukwata ogwokubiri nga siwonye maama ne bamulagirira ewalala nze kati njogera awaasinga okuntiisa ewookubiri awaasinga okuntiisa bwe baatulagira ne bagamba awo nawo muyina okuwonera oba bitya oba bitya nga tuyingira bwali budde matumbi budde ga kiro nga batuyingiza mu ssabo kiro nga bali abantu basabika amasabo bannaye nga tolina yadde nga wabweru waliyo layiti naye nga tolina wadde n'akatuli bwoti kosobola kulingizayo nti olingiza waawali nti oba kaakano kayingira ne batuggalira muli ne baŋŋamba nze nzijjemu engoye mbeere nga ndi bwerere wabula nkwate ekkundi lino nti ndinyweze nnyo onze kale nga ndinyweze kasuku bankubira emiggo mu ssabo kasuku bankubira naye nga ndi bute naye ng'owira bali bagamba wewewewe liryo lijjango naye ng'owira bagamba wewewe ng'owira likusala ku mubiri gwennyini naye nga bonna bali nga bagamba ate nabo babakuba abali munda kaseka naku abantu bayita mubuzi bankubira emiggo ne bakuba emiggo wabula nga oli agamba kimu totaato tekundi ne bakuba ate baŋŋamba toli kuleekana mundekana embuwowewowe nedda bayini mbwe ne we baleekana muno mbwe eddoboozi lyange budyo kirimanyi bwe kiyinza okuba nga kinvuddemu ate ne kikomawo olwo eddoboozi nga bakuba kibooko olina kukaama bakiyita batya maku ng'okubira muliye nga amaziga naye gaba gakulukuse tolina kwasamya kamwa wabula ng'okukabira muli ne bankuba ne bamaliza ne batugamba mbu kiwedde kinvuddeko ne tufuluma wabweru waliwo kaleesu ku mulyango nenkokatagwe nti nenkamba naye ne kaleesu kaleera kabeera ka lubugo neokambala bwoti nogenda wali bwoti noyambala engoye nafuluma bamaze okukaliga emiggo naye ng'era ekintu kikyandiko kyava nga nangamba nedda tofaayo ekyo just ebyo byefaananyiriza naye nga biri bikuvuddeko konze kale nangamba ekinaba nga kikuluddeko ennyo nga kigenze ennyo ekyennyenya ziba ennaku musanvu mugamba kale ngumiikiriza bbanga eryo lyonna zina ne mugumiikiriza
negumiikiriza neŋŋumiikiriza nenva mu kugumiikiriza neŋŋumiikiriza ennaku 7 ne zigwayo nga olwozaggwayo nadda nebigaana nempulira nga abasawo mbakooye neŋŋamba mu bulamu bwange kyekiri kyenagala nti waliwo wootuuka n'olaba nga embeera ko girimu wekka ate ngumanyi toligivaamu netandika kumanyira mbeera yange naye nga buli we tubeera nga tugenda tetulinnya takisi oba boda ya muntu tukozesa ono brother wange ono wabbo nga yatutwala oba woba wabasambusa amafuta ne tugenda kubanga nga buli wogenda buli muntu enna okwenyinyala so nempulira nga mbikooye kati olunaku lwali lumu mukwano gwange abeereyo nsambya saidize yo nsambya nga wabayita ku mwala awo wabeera simanyi weeyo mbanaku simanyi yo naye yo gyabeera taata munnange kati nankubira ku mwala yewa wano nsambya wayita ku church nokkiriro gyogwe booti ku kalenda I mean emakindye waggulu wabula nze nsobola okutwala naye nkugamba nti wano ku mwala we wano anti waliwo ogwala ogunene bwolezaawo n'emmotoka gukola beeguti waliwo ne paaka paaka y'etakisi waliwo paaka waliwo paaka ya takisi wano ku mwala guno mwala wano waliwo paaka ya takisi ya weewo awo nno we nali ndaga kaakati nga jjukira njagala oli ampisa yangamba jangu olwo nno wakwadde ebigambo ebizaamu amanyi nakugamba kati gwe olyesibira mu nnyumba olikoma waggweze jangu nina amagezi ne mugamba wadde olina amagezi naye nze tontwala mu ssabo kumbe ssebo naye ampise mwagala kuntwala mu ssabo namugamba ne mugamba olwo nno olwo nvudde eno simanyi kiye kyagenda kukola ki kuntwala kati we natambula bwe nti nentuuka mu kibuga olwo takisi nga gye nninnya buli muntu akola bw'ati akutte ku nnyindo tebanamanya weebikiridde wenna neebikirira naye ngera ziva naye era nezijjena nezikoona kuno bwe kuti era wongulu eno jjuka nga namera zandeeta obummonde muno mu feesi bwe muti nga nninga era omuntu atali nnomo nze nandi ate era olowooza wali nnomo tewali nnomo ate wali nnomo wali nnomo era saali nnomo kati nze nga zandeeta obummonde ku sikini wewe timu mwonna mu feesi nga mulimu obummonde kati nga ntambula n'ebisse wano bwenti nga bano ba ajati bwe mulaba ne beebikka bwe bati nga wentambula kati we nayingira bwenti mweyo takisi eyo egenda ey'ensambya ogwo nze we nali nkoma waali awo ku mwala naye yegenda ensambya abagendeyo bonna gye balinnya kati buli muntu yena omanyi ng'abantu batakisi bakuba olube wowe kiki kino ekiyingidde bwe ono mufuuto ante banaaba buli omu yayogera kike abakazi natandika okwesooza kiki kino kitugenda okugenda oba tugifuluma etakisi oba biki kati mwalimu omukazi yali mukazi mukulu nga mukadde n'agamba naye muwala lwaki teweetambulirako gwe tolaba nti eryo ddogo kyeva omutima gwange ngamba nenga naye kale ono omukazi singa abadde amanyi byempise mu mutima gwange yandibadde tayogera kigambo kifaanagana bwe kityo naye saamunyega kati ne batandika okugira abantu ne beebikka obutambaala buli oli omu ng'ayogera kike nze nentula nensirika bwe nengamba ekijja kyekijja bula kantambule ŋŋendeyo nga nange mpulira nakoowa ennyumba jjukula olwo nno mbeera wa maama kati omukyalo oyo omukadde oyo gwe nasanga mu takisi eyo ye yakwata yajjayo kamapeesa ke n'anyiga nga omanyi nti omuntu anyiga essimu y'ennomo wabula kyava akwata kamapeesa ke n'aŋŋamba kwata ennamba eno naye oyo waali kulemwa oli bubi kyekigambo omukadde era siri kyerabira kyekigambo omukadde kyeyayogera kale kyava ngamba katono singa amanyi gye tutambudde mu bali abantu abamanyi ne bannemwa kati nnamba kino gyamba ye watifu nga mpadde ziri era gye twalaga abagenda kuddamu kuziika okitegeera kati nenkwata ennamba nengisevinga musena nasevingako mukadde takisi erinnya linamusevingako mukadde takisi kati nentambula neŋŋenda eri ku mwalo oba bagenda wanze nange saddamu kwayo takisi yeyongerayo nze nga nviiriddeawo ku mwalo kati oli mukwano gwange yali annindiddeawo ku mwala ogwe ng'omunaga nti ajja nnyaniriza olwaliko bati yagamba maama nnyabo gwe kiki kino bulijjo oli bubi bwotyo nze ndo bulijjo mmanyi byakusaaga nze sigenda kutwala wange ensonda bwe zisigala ewange nakino ekivundu wabula kyetuba tukola kyenkuyitidde olwo aŋŋambira ku kkubo newe atya okuntwalayo naŋŋamba
kyetugenda okukola nze nkuyitidde nina awantu we baŋŋambye bamulagira mbuye wamanyi wagenda okuntwala kyenva mugamba siina gye ndaga byempiseemu mbikoze eki mbiyiseemu siwonye bwe nti bwe ŋŋenda okufa ndeka olwo nennenkya nga neetama n'obutama nengenda ate nenzira mu takisi ezo kweyo paaka eri awo nengenda nenzira mu takisi nentuula takisi nejjula nga naye banyonyooza bye banyonyooza nengamba nze kasita nagenda naye banyonyooza batya sijja vaamu netama nentuuka waka nemugamba maama okimanyi muno nti maama noono naye abadde ampise kuntwala mu bino na bino na bino nengamba wandifubyeko olwo nangerera akagera kagamba mbusanga mbu asanga asiika obulamu tassa mukono asiika obulamu tassa mukono nemugamba maama nze nkola kyeka ngenda kufa bwe nti kati olwo maama munyumiza after nga wayisewo ennaku bbiri nemugamba maama kino mbu nali ngenda eri ensambya waliwo omukadde gwe nasanga mu takisi bwati nebwe temunyonnyola nga we byali nemugamba mbu nampeeyo ennamba nemugamba nagisevingako na takisi mukadde takisi kati nangamba oba tugikubeeko nemugamba maama tugikubeko kuki kati maama akubira ono mukwano gwange namugamba ono yafunye omuntu bwati mu takisi bwati ne bwati kyokka ye agaana okukola ki okumukubirako koyo mukwano gwange maama neeno yaganye naye gwe mukubire wabula buli kimu kyonna kyanaasaba ogamba facilitation yonna enaaba yeetaagisa nti oyo mukwano gwange wensambye yagenda ogikola ki okugisaamu nga maama akubira omwami kati weyakubira omwami ngaomwami ejjukira ayogera mpola mpola kati kyenva ngamba nemugamba olaba bali abadde boogera amaloboozi amanene agavaayo gali amazito gali n'obulenga eddoboozi litiisa nondowooza ajja kibogwera bogezi kigende tulemereddwa nale maama nayogera empola empola ano yanaatuwonya nagamba tugezeeko nembagamba nze nedda oli nagamba maama nagamba gwogenda owaayo buli oyagala kundaba nga nfudde omanyi abazadde basaamu ebigambo ebitiso oyagala okunzita oyagala kundaba bintu biki nga nkaba buli kadde mugamba kale twali buzibu tugende nga tugenda ogenda okutuuka eri nze nali manyi nti bantwala wa musawo muganda wabula okutuuka eri twagenda okutuukayo nga ate si musawo muganda nga be bano ba aji babita basheeka ababakuba ebitabo aboogera olwo olulimi bayita lulabiki kati okutuuka eri nensooka nensiriikirira bwendi nze nninda ekikola ki ekiddako nga tutuukayo nga basaba ebintu bye basaba nga basaba kino basaba kiri buli kimu oli yawaayo basaba kino oli basaba kino kwolwo nga nkolako buli kimu nga bwe kyali kati nga nze nfuluma kati nga nze saawira nti oba baatuwadde ennaku zino tebaatuwako ku nnaku osheeko oyo teyatuwa nnaku wabula yagamba maama ono ng'asigadde mu ndoono nti we wayitangawo wiikisi bbiri tukola ki tukomangawo naye nze akusaaka kola ki saakawulire kati era nze naye nakimanyira nnomu nti era bwe tugenda ewabasawo nkomawo n'ebizibu byange ng'era ntambula nga nzirayo ewaka n'enswera zange n'ekibunyo kyaffe bamaze okutukolako tugenze naye before weeks bbiri zino okuggwaako nga wonaagamba nti oba nkigezese nti mu nnaku nga kwa weeks ebeera weeks bbiri zibamu ennaku 14 kati nga wonaagamba nti mu nnaku nga 9 ku 10 kati nkuwa example eyaliwo nti wembeera nga naliko enswera 100 kubanga bwalina misana kwanze nakeranga wenagambanga nti kati nkedde nti amakyaga nge zalinga sawa 6 izo misana anize nga wenva mubwire ofuluma bwero okola ekibakugeye nze nagenda okweyanga wonaga nti ogeno onywa kakyaya akakootulawo nga benswera size ziri ezali empitirivu ennyo kati nze nga ndabanga mmere kunenga naye bazisigaddeyo bazigenda kudda kati nenzuka nengamba nemugamba mumaye no mama enswera zikendeddeko naye nga zikyandiko naye nga zikendeddeko kati mugamba mama enswera zikendeddeko kimanyi kyava ngamba oba tuddemu tukubire sheeka tumubuuze kati mama kyavagamba kimanyi nti mukusigalayo wali yaŋŋamba olwo maama bwakiŋŋamba ti tuddeyo after 2 weeks kyava ngamba naye tumukubire kati tuddeyo eddi enkeera kati maama namukubire namugamba enswera z'omuwala zikendeddeko olwo nga n'ekivundu kyesaze naye nga nkyawunya naye nga sikyawunya kuli okuwunya kwembadde empuna kati nenziramuko ku swimini nga kyakanooza ngenda kutereera kati ajo ono we twamukubira essimu n'agamba mujje olwo tuddayo enkeera ne tuddayo enkeera naddamu n'atukolako byatukolako era
waayitawo nga tuzzeeyo ewaka olwo tuvuddeyo kati nga wenna atandika okubalenkeera ennaku zaali ezi ennya enswera nezinviirako ddala completely n'ekivundu ne kinviirako ddala completely era nasigaza buno obutututu buno kale bwali businga ku butututu nga bulinga oba obumondemonde obwali bunsigaddeko kubanga bo bwabundeetera nga bwensigaza naye nga nteredde wenateredde netutambula netuddayo netumugamba kati nteredde sikyewulira wabula omubiri gonguwulira nti era ng'ogubaddemu ekikyamu nguwulira tegunnaba kutereera kudda mu nnomo naye nga mpulira kati waliwo enjawulo kati naye mba ntambudde wali nsobola okutambulawo omuntu natagamba n'obummonde buno bukanga bwensigazaamu kati naddamu era natwako nangamba ngenda kukolako n'emikisa gye gikomewoddemu okole ki okole kuba n'emikisa yo gyenyinyini baali bagitta egy'okukola ki egy'okukola ya kati nankolako nemponyezebwa nankolako nenzire kwegamba nadde engulu nga ninga avudde mu kufa kaŋŋambe bwentyo wanga n'omuntu otuuka okuziika kubaziika bafu kitegeeza ninga yali afudde n'emikisa gyange ne giddawo nenziramu nenkola era naddamu nenkola kuba saawa nina edduuka lyange lya cosmetics bayita classic cream abalimanyi classic cream eriwa classic cream eri awo Busega kati ndiina neeyagala nafuna omwami omulayi saawa eno gwe mbagambye nti naye kati wange ono kuba tusinaawo mulabamu kano nti kakati naawe ojja logerako okwo era okuva kumulaga naye nja mulaga kubanga saagala kudda mu mbeera gye nayitamu nedda sikyagala n'omulundi ogumu nange mba njagala abeere wange kuba nayita mu mbeera mbi naye ampulira kuba naye nkola agamba wangi switi wangi laavu badde ogamba otya ng'okolodde olinaku oŋŋamba tala nti ampuliriramu ampuliramu anjagala so essaawa eno obulamu bwange bwaddamu ne butereera n'olwekyo mpa amagezi omuntu oyo yenna ali ayo nti eddogo gyeriri kati bano bo ono eyali yakuloga wamala n'omutegeera kati namutegeera olwo nebyenene neyo aji abinsomera nga we byatandika naŋŋamba omukyala bbaawe yafunayo omukyala omukyala oyo gwe yafuna ye yakola kino n'akola nakino n'akola nakino n'akola nakino n'akola nakino ya n'awunza n'omwami kubanga omwami wange yamala n'addamu ate n'annoonya buto nemugamba waŋŋamba sikunoonya ate kati ogwo nnoonyeza ki mukyala wange nemuganza munanziri mukyala wo kubanga waliwo omulamu wange gwenjogera naye yaŋŋamba nti ate obudde buno mbuba yawukana kati simanyi oba lwaki teyakozesa eddogonziri yantulugunyisa ate okunyiiza omwami we simanyi lwaki kugamba abakyala mwine engeri gye mukolamu ebintu bino nga tebisaana ate siroga omwami onisedde ovologa omukyala ogumutulugunya otuuka ku ekyo omwami abeere ng'alowooza ng'alowooza kugweka ayagala kukalenza nkyawe naye nga tonnumiza kutuuka awo kuba nange singa mbikuddiza mukwano aji yagano bizaayo naye singa yali wakubizaayo yasaasira alina omutima ogw'ekizadde naye singa kwali kubizaayo omukazi yandibadde bekati ono aji yaliwa mwamusangawa Jono twamusanga Bujuuko Mitiana Road eyo si yakumpi n'ettanda ewa sitaani gye bagamba tozera amaanyi ago gye kandi olwo oluguudo oluliko ettanda baatugaa nti sitaani yali ttanda eyatabula kintu nani n'ennambe walumbe baatugaa walumbe ali sayidize kati Bujuuko n'ettanda distance kyeri awo weekali naye ttanda wali ogenzeyokko noyinza okubogenda bagamba anti bwe twali batusomesa batugaa nti waliwo kikeevu walumbe mweyavanga kati nja kumanya oba kikeevu ekyo kikyaliyo oba abantu bagendayo naye ku main road waliwo egundi eraga direction ttanda waliwo ekikubo ekyambuka west era bagaa nti kintu yabulira awo so bagamba kintu we yabulira bagamba waliyo amaanyi mangi eyo eyo tewagendayokko mu mbooka eza kkubwa bayabayaye bakuba kibooko bamayembe gaali matufu bamwaberewo omuntu eyankalakata bantu bakalakata bya ddala anyway bagamba emboozi teba nkadde nga siggwa ginyumya but these things are happening
biri mu kutuuka ku bantu everywhere. Yensonga lwaki nze nagambye nti nina okuvaayo okwogera ekyo kyandukako wewabeera nga waliyo omuntu oyo akirina oba tomanya mu maaso namwe kisobola okugwako kubanga essaawa eno waba yayawukana n'omwami wange kyemmanyi era ajja kufuna omwami omulala ate ow'omutima omubi guwa gwa mutima mubi yensonga lwaki nvuddeyo nze nenjogera embeera eyampitako n'okuwonyezebwa kwange kati gwobeera busega kati ayagala kati olwo omukyala bw'aba ali eyo oba omusajja ng'ali mu mbeera yemu nga gye wali mu ggwe kati akufuna atya omutuuse ew'amaseeka oba haji nze ekituufu kiri nti nandiyagadde okubeera nti antuukako naye ekizibu kiri kimu nti wenna agamba nti batuukire ku nze ayinza okuntawaanya eyinza batuukire ku ggwe oba si kyo mbawe ennamba y'oli sheeke gwabeera batawaanya kubanga kino ekyo ekituufu nkibabuulira ekinzijeyo mbagambe newoba ng'owulira otuuse enganze we nali ngambye bwe nti wengenda okufa kati nkomi nkusaba busabyo semba ku ono abantu balina kibayita amaanyi woba ng'owulira olina ekisembayo nga kiganye kikalubye nze nkugambye semba ku ono ojja kujja ojulira enganze olwaleero wenjulidde 07 kijali okay namba yeriki ekituufu enamba yesigimanyi muto naye njiyina mu simu kuba nagisevinga so katika ngenda kugibasomera basobera nga bagifuna naye esimu olaba otya eno nze ndaba yange enganze olaba ayagala okubba ebyava nze simu ndaba eri black eyo private screen gye wateekako eno gyensonyiwa naye tojja gisobola ngikwasa olabe kangimenye mukadde omwami akugulire empya eno yo bweti nno nze yagikubye wansi gwe wagikubye wansi kati olaba ndaba wonayagala kubba byange ani mbadde siraba kuba kale soba enamba tuve wano soba enamba y'omukulu enamba y'essimu eri 077 8 077 8 92 91 91 07 0778 92 91 41 yeah that's quite the story buli omu alina ekimutuukako so yeetaaga omuyamba anoonya omusajja oyo kansuubire totufeze bufezi nedda bo benyini bajja kujulira bali jano ne bajja bagamba ekitoofu kale so eddogo litutambuliramu wakati yakuyitaani namawunyo namaswera omukyala ye Anitah nabulime emamegako ye yali namawunyo naye kati nga yatereera naye kati ebizigo by'otunda by'okwatira mu ddala wasalawo ekizigo okitambulize eddala lumu kasitoma akulabe ategeere ekisongo ku bye wayitamu wagamba sijja kikola abaana kabanyirire kabalabike bulungi si bwe kiri sirina nnaku yonna nabuzibu kale mubeere bulungi bweraba